Katonga oluvannyuma lw'okumala emyezi egiwerako nga ttiimu eya FDC Katonga ng'ekulemberwamu Dr. Kizza Besigye nga patron n'omukulembeze waabwe Erias Lukwago newankubadde nga olwo ebiseera ebisinga tabaddewo naye at least bano badde otegedde bulungi nti babadde batambula okwetoola ebitundu eby'eggwanga nga bagenda maaso n'okulabika nti bagezaako okwebuuza ku bawagizi baabwe nti bannange tukole tutya. FDC Katonga ne Kizza Besigye Kifeefe babadde bagenda maaso n'okulabika nti batambula wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga bakira poliisi bano ebadde tekyabateekako yadde eriisa ejjogi ebadde ebaleka ne bagenda maaso n'okulabika nti batambula nga mpaawo gwegenze maaso nokuba nti ekuba ku mikono. Kati oluvannyuma n'okulabika nti babadde batambudde babadde jjukira nti babadde mu kwebuuza bagenze okuvaayo era nga tebennaggwa tebannaba kusalawo bagenda kukola ki FDC Katonga. Kaakati ebiriwo ebimu ku bibadde bijja bibeera mu kibiina kino ekya FDC Katonga bye bino. Tutegedde nti tebannabagenda maaso nokulabika nti bafuna okukkaanya okwawamu naye sofa omubaka owa munisipaali ey'Ekira Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti abawagizi baabwe babalaze nti kisoboka era nga bandyagadde okutandikawo ekibiina ekijja kyebabeera bakozesa 226 balumbe. Ssemujju agamba nti katufune ekibiina ekijja 226 tulumbe. Jjukira nti omubaka ono omu ku bateerya ntama omwaka 2025 gwe gujja yarangirira dda ndi lwagenda okuvaayo mu butongole alangirira ekibiina mwagenda okuddamu okuleka nti ayeseza empiki ez'ebyobufuzi era nti ekibiina ekya FDC wagenda maaso n'okulabika nti akiviiramu ddala. Akati tutegedde nti Ibrahim Ssemujju Nganda yakulembeddemu atuliriza enjiri ey'okulabika nti FDC efuna ekibiina kyokka ono agamba tebagenda kufuna kibiina oba nti kutandikawo kipya agamba tukwate ssente tugule ekibiina 2026 tujje nga yefe bali bennyini abayogerwako mu kibiina ekipya tukole nga Kyagulanyi bwe yakola n'agenda afuna ekibiina wakati nga tebategedde najja n'akireeta n'ekizoganya kati bakitya. Ssemujju bw'agamba Ssemujju agamba tufune ssente tugule ekibiina ku ebyo ebiri already established zinetasidde okwogera n'ebimu tulumbire mu ekyo 226. Dr. Besigye agamba kakati oyo Ibrahim Ssemujju Nganda kati obuzibu obugenze maaso n'okuba nti buvudde obulala meeyi w'ekibuga eky'eggwanga ekikulu Kampala Ssaano nga Alhaji Erias Lukwago jjukira nti ono ye interim president owa faction ya FDC Katonga. Lukwago, Ssemujju, Mubaraka Munyagwa n'omubaka Asinas Nyakato bonna baawukanye. Ekya Ssemujju Ibrahim Nganda nkikubuulidde yagamba bafuneyo ekibiina already ekiri established bagule ekyo nga Kyagulanyi bwe yakola balumbe 226 oyo Ssemujju. Agamba nti tusobola tuli banene ekimala tusobola okigula ne tukifuula ky'amaanyi ne tuyuguumya. Ssemujju bali bana buli omu. Besigye ali wali ku bbali Dr. Kebi yali ku bbali agamba nti musooke mugire ekya Ssemujju okiwulidde. Munyagwa yagamba nti mpagira tufune ekibiina ekipya naye nga tetuguze buguzi. Mubaraka Munyagwa agamba nti tutandike kyaffe bino bibeera mu meeting gye batuula of course tubifuna tutya bwe tuti. Proposal agamba nti siwagira nteekateeka y'okugula ekibiina tutandike kyaffe tuwandiise kyaffe nga kipya ate mu budde kubanga obudde bugenda. Singa tukola Nuupu bwe yakola Kyagulanyi bye yakola mubiraba ebizibu bakibalamu bye baleese buli ssaawa babeera mu kooti ate ssemateeka onaamukyusa tomukyuse obwo budde tetubuyina bwakuleekana n'abantu mu kooti nga tubaguzeeko ekibiina bajja tutega ekibiina bajja tutega Nuupu ebizibu byeyina byabakibalama naffe tujja bifuna tutandike kipya ye Munyagwa. Ssemujju agamba nti tugule ekipya tugule ku biriwo tugende n'ekyo. Munyagwa n'agamba nti no okuwala ebizibu Nuupu byeyina n'abaale bakulembeze mu kibiina
tugende maaso n'okuba nti tutandika ekyaffe ekipya tukiwandiise tufune erinnya ne simboozi ye Munyagwa. Kakati omubaka Asinansi Nyakato naye n'aleeta proposal ye, babeereyo wakati mu meeting nga batudde, n'aleeta proposal n'agamba nti naye nze ndaba nga abalemereddwa. Ono yafunyemu akatengo, Asinansi Nyakato yafunyemu akatengo, agamba nti nze ndaba tetulina gye tulaga ebyokutandika ekibiina ekijja oba okufuna ekimu ku ebyo bibaddewo tebigenda kukola, tuddeyo wa Muliyati. Bamugamba nti tuddeyo wa Amuliyati tukole naye tuddemu twogere FDC eddemu ebeere wamu Nyakato. Era waliwo abawagira ekiteeso kya Nyakato mu kibiina munda ekya FDC Katonga n'okusinga abali ebweru wa Buganda bagamba tudde munda. Akati atulirizawo basatu bategedde Asinansi Nyakato, Mbaka Ssemujju Ibrahim Nganda, Mubaraka Munyagwa, Mugati gwa Bata Serunga obulidde ebyabwe. Naye ate jjukira nti bino byonna meeting ezibadde zitudde mu kaseera nga omulodi wa Kampala Ssalonga Hajji Elias Lukwago tabaddewo, abadde mu bitundu by'ebuyindi wakati mu kumujjanjaba ne Nairobi, yagenze okukomawo nga biri bwe bityo ne wabawo meeting endala yatudde mu makaage wennyini wakaliga. Omanye Ssalonga Hajji Elias Lukwago mukono gwe fatuliriza ne tutegeera nti na bino byageze maaso n'okuba nti byabaddeyo ng'amaze okukomawo n'awulya proposal y'abali Lukwago watali kuluma mu bigambo, n'amugamba nti n'agamba Ssemujju ebyokugula ekibiina nedda, n'ebyokugenda maaso n'okulabika nti ate tuwandiisa ekibiina ekijja nga Munyagwa bw'agamba nedda, ekyokudda ewa Amuliyati ekyo n'okutta kitta, byonna n'abigoba Lukwago. Proposal ya Lukwago eri etya, akyasibidde we yasibira emabega, agamba nti mbabuulire omuntu aliko waaka alyomu, omuntu aliko wumeme, aliko essannyalaze liri erikuba eryokukiyira, omubaaya omubwati yekyagu oyo yekyagulanyi. Ne bwe muneebuzaabuza mutya Lukwago nti abagamba wakati mu meeting, ne bwe munaabuzaabuza mutya yoyo oyo omwana yambala ovulo ate nga banoonya ba ovulo n'ajambala ye ne batamukwata ne bakwata abalala. Oyo tukole partnership mukago. Nze byonga nti kola kibiina nedda, Lukwago agamba tebigenda kukola. Twesoge wa Kyagulanyi tuteese nabo tulabe tugenda tutambuza tuti ekintu 226 tukole ekyo, otherwise tuwedde. Lukwago agamba nti nze nzikiriza tuteese ne Kyagulanyi tukole partnership, tetugiyingirayo naye tukole partnership tutambule nabo. Lukwago kati Ssemujju Ibrahim Nganda, Munyagwa ne Nyakato oluvannyuma lw'okuwulira proposal ya Lord Mayor Ssalonga Hajji Elias Lukwago nga bagamba nti aliko amasannyalaze ali omu ye Kyagulanyi, bagambye entayi that would be a political suicide. Tujaba tuwedde gye tulaga tugende wani wa Kyagulanyi tuba tuwedde, tetuyingireeyo. Kati ku saidi endala atuwuliriza ne tutegeera nti mukwano gwa Lord Mayor Ssalonga Hajji Elias Lukwago munne bwe barudde nga batambula mu by'obufuzi ye mbaka owa municipal ye Mukono Betty Namboze bakireke nti ono yakulembeddemu enteekateeka okulaba nga Lukwago and Nuupu join hands. Lukwago yegatte ku Nuupu si mu ngeri ya kuyingira kibiina ne just bakolere wamu. Namboze nti yagiri emabega agamba nti oyo wasita tumuleeta ku board. Namboze agamba nti tumwetaaga tubeere naye ate naye akifevalinga Lukwago. Mu meeting etwategedde nti patron owabano ye Dr. Kizza Besigye byonna ebyabadde mu meeting yabadde asirise becce nga taliiwo yadde newankubadde twategedde nti wabaddewo ensisinkano endala Besigye n'addayo wa Lukwago, naye nti ebiruwo byonna biraganga
biraganga Dokita Besigye afevalinga ekyalukwago ekyokuteekawo ekibiina ekijja aludde nga takiwagiraga nti tugere tujja genda eri wa Kyagulanyi okwago ngenda naawe yadde nga tannaba nti kwogera kituufu naye muli munda awulira nga Lukwago kyagamba nti tukole partnership ne Kyagulanyi kirabika nga kyekijja okukola kyokka ekisinga okuba nti kyewuunyisa munda mu kibiina ekya Nuupu Lukwago gyagala okujja waakiri bakole partnership bakole omukago bayuye ekintu 226 kaakati ate nti naye batandise okusattira olw'ensonga waliwo abadde bagenda maaso n'okuleka nti baagala okutwala obwa Lord Mayor tutegedde nti Erias Lukwago Ssaalongo ekifo ekyo Lord Mayor ne 226 waali nnyo era akyakyetaaga nti singa ayingira mu negotiations singa bagenda mu partnership n'ekibiina kya Nuupu of course kitegeeza nti Lukwago tebajja musimbako muntu kati ababadde baagala obwa Lord Mayor munda mu kibiina ekya Nuupu nga bakulembeddwamu akulira kunga mukulu wa principal Fred Nyanzi Sentamuntu yatandise okusattira kubanga singa Lukwago akola partnership nabo kitegeeza nti tebamusimbako muntu Alhaji Ali Kasirye Nganda Mulyanyama Meya Makindi naye ali awo bimusobedde singa Lukwago ayingira Nuupu mu partnership kabaka weddemu kati bali mu kufuuyirira zirwana bagamba nti singa atajja basobola otuwa kaali ne tumwenganga singa abeera ze ate era abakulu nti bagamba nti ne Lukwago yennyini Ssaalongo Alhaji egenza obalabalamu ebintu ebyaddala singa tayingira sayidi ena wali sannyalaze nti naye ekifo kyandi mugenda kakati atuuliriza ke kasattiro walona wali ebibiina bya bufuzi ebintu nga bigenda maaso n'okuleka nti bitambula bonna wajja kuleka nti obitegera